Otyo webali kutegatako yonna gyosinzidde okubanga ate otulaba gwe munange nyongera okwebaza okubanga otugoberera ffe ababusesa media. Edwin Kawumakinaroge manya gange this time tuluwa neno ku Texas Lounge ensambya atuze okulaba nga behind the scenes tuzikuleetera ez'oluyimba TUTE TUKOLE oluyimbi abayimbi bonna beegasse okusobola okubanga ate bayisaawo ensonga zaabwe ezigamba nti gavumenti ebate bakole banoonye ssente munange. So mu mbeera bwetyo tuli wetuli twagala okwogerako n'abantu ab'enjawulo okulaba embeera nga ate bw'eneetambula. Edwin Kawumakinaroge gange busesa media kwokyali katugezeko banoonya tulabe kye bagamba ku nsonga y'okuba tokola bonna bali waneno Texas Lounge ensambya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogamutya mugana. Tuyagalidde mbusiramu nyabula. Alhamdulillah. Obeera wote ennaku zino omuggalo. Omuggalo nze tegwankosa. Okay. Gwakosa abensobola okuyambako bana abawagizi bange. Omuggalo gwakosa abantu abali munda yange, family yange, abawagizi bange. Nenze ng'omuntu tegwankosa kubanga natandikawo TSK School of Designs njigiriza abantu okutunga okukola engatto nsigala nfuna sente but olwokuba nti no nina abantu abali ku music guba gwankosa side eyo nenga nze omuntu sina buzibu nago. Okay. Yes. Akayimba kano TUTE TUKOLE lwaki mwevu wavuddeyo n'ogamba nange nga swaba kasumba kan participate bali abantu begambye ffe obusiramu buyimirirawo kukuyamba kusaddaaka kuliisa kunywesa kulabirira sirina bwenyinza kulabirira abantu nti yesinga okunyingiriza gye nawaayo eri abantu benyambako nenzirukirira bampa omukolo gwa $2 nga nzikwata nga ngenda nga nziza mu bantu bayi kubanga nina abantu bayi nina TSK Foundation mulimu abaana batalina mwasirizi abafiiriddwako abayina abaabwe naye nga tebabavaako ab'ekyawa bayina akawuka akayita slim HIV tubeera nabo ne tubalabirira kati mu mbeera eyo sente sinawe nyina zijja nga sikuba ndongo ez'endongo zonna naziwaayo oba nfunye ki oba show oba bwenzifuna bwenti nga ngenda wali nga ngula emigaati ebyetaagisa kati president abawe sente oba abate mukole ffe tetwamanyirwa kuweebwa abaweebwa gye bali era mubalaba nga basabiriza balone gwe mwalabye nga bamumye emmere bamugobedde wabweru afa oluwombo olwe balumumye katadduke maka luwombo nosanga bawaddemu namukene tamanyi nakyabaddemu naye ngadduka ffe tetuli ba mmere tuli bakulwa engalo zaffe zino Allah yazituwa nze siri mulema n'omusajja atuukiridde nsobola okwekolerera naye kasitompedde mbe wenkolera nsobola okweyiyiza kuba Katonda yampa obwongo n'olwekyo nzikiriza nenjatula nti tetwagala sente twagala just dembe tukole baterewo SOPs tubere nga tuzigoberera ne tumanya nti nga omukatale omuntu bwayingira nanaba mu ngalo obanga bwe tulina slim omuntu bw'atayambala condom amanya agenda kufa bwabanga agenze buterevu amanya lumbero nyingiddemu kati ne covid alina kubeera bwatu baterewo amateeka tumanye nti alinga sirimu tumwegendereze wali takyaddayo naye ffe ate tulina okutambula kyekyo ndowooza bali kwogerako naffe alhamdulillah mwe bali kubeera tunamwe mutubeererawo Katonda abawe omukisa ate mukole mbere b'amaanyi mudduukirire Katonda ayagala nnyo omuntu afissa katono kaalina n'abaako gwayimusa kama kuba omukisa Allah w'ekitiibwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakatuh omuntu eyanza nnyo sahaba kasijja kugwa. Okay, tukyagera maaso mpolampola tugezaako n'okuinteractinga n'abayimbi ab'enjawulo tulina omusajja omu kuba dansoola abamutegeera ne style endala zonna legend abaddewo for enough time yasobola okuba nga participatinga mu luyimba luno twagala tumanye lwaki yavuddeyo kubanga naye oluyimba TUTE TUKOLE ya participatinzeemu Master Parrot muliro Edwin okimanyi kagwake mullo Fireborn Bambita original Master Parrot ndi musanyufu nnyo okubeera ku Star TV ndi musanyufu nnyo era kubanga mukoze muzze ne musobola okukavaringa story ne ya MZEI TUTE. Okubadde otya mu muggalo guno no performance teri kivulu teri ki osurvivinze otya nga Master Parrot? Nali nakolayo obusaving bwange nene buggwawo then ne resulting ku mikwano babadde banyamba then ninayo n'obu income bwange mpolampola bwe butyo. Kala tokuvaayo okuparticipatinga mu kayimba kano TUTE wasinzidde ku ki? Nagenza okulaba nga industry egenda kuggwerawo ddala kubanga Parrot mbadde wendi nga nsobola okubeerawo nsobola ofuna 10 nsobola ofuna 2 naye nga ndaba omulimu gwange gwe nakola ki kuggwawo ensonga esinga okutuleeta nti naffe tuli banna Uganda
abakozi ng'omulimu gwaffe kola ki kuyimba ndongo gye tumanyi kati bwe tutaaveeyo kuyimirira kukikolako kwogera kuyimba industry ejja ku perishinga. Yeah. Okay, sinalaba online show yo kwa kati ze trending abayimbi bonna kati bali zotingide ku online show eyo yaddi. Abayimbi bane brand nze siri brand eyo. Nze brand yange bagita interface. Interface yeriweeyo. Bode to bode. Nino kalo ko kalo. Masterport bagenze Masaka bagenda kumalayo week bamuyise entebe ayimbye mu bantu. Brand is a mirundi ebiri olowa online then interface body to body face to face. Yeah. Tuliko project eri wakati as per now music wafulumizayo nali nanyiga nnyo nga sobola fulumya kubanga natyamu nangamba ngenda kola ntya era nga eno Katonda yakikola nti project gye nina okuyingiramu ya MZEI TUTE. Yeah. Okay, kakati MZEI mumwagala abawe sente ng'abayimbi oba abatemukole. No, that is a mess. Ye mess ekoleddwa aba predecessors baffe. Tetwagala kutuwa sente. Tetwagala kutuwa kyennyanja. Tulina obutimba bwaffe, tulina n'amalobo gaffe fa tuleke tugende tukole ki? Twagala license oba ekigambo ki? Tuddemu tukole ki? Kubanga era abaddawo abantu sente tezimala. Tosobola kulabirira industry yonna ng'ogenda ogivujjirira. Abayimbi abaterewo embeera tugenda goberera SOPs. Yeah. Ono bamuyita otuge bamuyitani ono Babara. Yes, Babara ali mu group yo. Wakoze group. Babara ono alina group bagita Outcast. Naye badde wange professional lawyer atenga mukubibwa reggae music. Yeah man. Okay, science omulaba. Babara gwenga raising artist. Kino kinengeri gye kibakozesezaamu eky'omuggalo. Ate ffe kitukoseza nnyo kuba olaba waliwo abayimbi bonga balinawo ku business endala ze bakwasaganya naye ate kati ffe abayite bana kukwata mannya gali household gayingiza sente kibadde kiwanvu nnyo. Mulanga kigokubira gavumenti tujegayiridde MZEI omanye ebya Uganda byonna bigwera wa MZEI kati MZEI twasazeewo tugatte eddoboozi tubeere n'eddoboozi limu ng'abayimbi b'e Uganda tukusaba bambi tukwegayiridde bino si bya bufuzi tuddemu tukole. Kale webale nnyo bale ddala Masterport video katugirinde njagala mu promoting by the way it is absurd nti guno ng'omukolo nga guno gwandibaddeko kampuni ez'amaanyi ezifuna mbayimbi era Star TV bali kubeerawo gwandibaddeko abantu bonna bali prominent mu nsi muno kubanga tulya ku music tubeerawo ku music ajanjaba abantu psychologically asomesa abantu abasanyusa. It would have been a very big event. That's why njagala bannamawulire mukyusemu mu bintu byammwe mutandike kutunulira ku side eno nti kiki muyina okukola okitegeera muyina okupromoting abayimbi muyina okubeera nabo mu bulungi ne muki mu bubi era tukola batuze wano leero the depressed abayimbi abali obubi then n'abayimbi abali obulungi mubeere professional muleke kutambula nga abantu bonna kye balina okugoberera nti tugende ku ground tulabe omulangira Suuna Moses Matovu MZEI TUTE ba Masterport kye baleese. It would have been if it was another country. Companies zonna zandibadde big bafumba emmere ba telecommunication companies naye Star TV credit to you. Webale nnyo webale ddala oli wakabi papa nkwagaliza olunaku olungi. Okay, ndowooza muwulidde Masterport bw'atyo bw'agambye n'omuyimbi gwa mukwano gwe gw'atera okuba ng'atambula naye tukyagenda maaso katwongere okunoonya abalala twogereko nabo weekomere ku Busesa Media. Edwin Kauma Kinarwa. Iwe kapo nense kutenda bakiriza mayumba gaabwe ne batakiriza nga woli kasabaddayo ne baziwuliriza kirungi uli otya ndi bulungi oli oti gwenga tokoze abaana bakoze mu muggalo guno olabika bulungi kakati omuntu yenna atasooka kubonaabona mwe mutubonyabonyesa gavumenti mulabika bulungi bagamba muyina ssente empitirivu kati ffe ensi tugiruddemu ate twakulya mu maka amaavu ne tumanyiira obwavu nze mu nsi tontiisatiisa na kigambo bwavu mpulira ebintu byotantiisatiisa nabyo nti nja kukwavuwaza nja kukutta
kubanga okufa buli muntu ajja kufa kati obwavu twabukuliramu embeera ennungi tugirabye bukulu kati ekiseera ekisinga obungi ku nsi kimaze mu bwavu ebyokuba n'akasente ebiseera bibadde bitono. Omugalo gukututte gutyo surviving omuggalo gutuyisizza bubi naddala ffe abazadde kati batadde amasomero tulina bakandidenti ate tetukola awo kawe wali wasinze okuba omutawaana naye nga gutuyisizza bubi batulowoozeeko setuganye korona waali naye nga bolaba emirimu bagamba amakyaki nti mugire batu batono mukikubo munabe mungo naffe batulowoozeeko tukole. Kakati okujja participating mu luyimba luno tute tukole ddala bubaka ki bw'adde oyagala oyisaawo eri gavumenti? Kubalaga nti korona tagenda kuvaawo, bulwadde bufuuse bwa bulijjo naye omulimu bagulowoozeeko guteebwe gube bapulaninge bwe gulina okubaawo n'obulwadde byombi nga weebiri. Gavumenti ebawe ssente oba ebate mukole? Tebasobola tuli mukyala badde ekyona bategamba nti gavumenti ebaweemu ssente zino ze bagamba zibawa mu sakozi ez'enjawulo oba babate mukole? Batute tukole ffe twamanyira kusabiriza, nze simanyi ssente za kusabiriza aye tunaasaba pakadi ate banaatwa ne zigonga tuddeyo nga batuwa batuleke bulesi tukole emirimu gyaffe tetwagala kusabiriza. Obubaka ki bw'osembyayo okubira gavumenti omulanga? Obubaka bw'ensembyayo nga ngamba gavumenti baleke tulowoozesa nti tulinde gavumenti entala eneddako nga ba artist nene etukolere kubanga tujja kutandika okirowooza nti ndowooza tulinde gavumenti endala eneddako yerituyamba. Batuleke ate nekyana ekitalikola kati gavumenti etusuuliridde nnyo copyright lo terina enforcement ebiyiye byaffe omanyi omuntu okubeera n'oluyimba najja nagamba naye obuyimba bwomuyina mu ssimu yange naye nga tamanyi nti nno yatwala bwa bwereere ate bami netomunina takimanyi andi yalowooza yasasula gwe bwe yakagula eri ku library gye bakamuwa kombe babbakabbe etuloozeeko amawanga mangi nga bola Nigeria egaggawadde naye ng'omusolo guva mu nnyimba z'abayimbi guva mu bivvulu naye wano balinga siga nti bakimanyi ne bakikola mu fitina. Gavumenti ndowooza owulidde enforcement ya copyright lo tugyetaaga ye kazibwe kapo bwe bali kwogerako naffe. Olina oluyimba olupya oba kati tute tukole? Kati lulukaddiye tuli ku luno. Kale katulindire video yino eri mu kukolebwa ejja kuggwa nayo tugite. Bali kwogerako naffe. Ye kazibwe kapo bw'atyo bw'agambye mpola mpola. Bettina ono tuli waneeno naye. Bettina Namukasa bwoliko? Ekitiibwa kya Mukama. Oluyimba oluyina? Ekitiibwa kya Mukama. Abaana babonaabona ne hiiti naye wammwe mukikola mutya? Munnayisa kya Katonda. Ogamba otya? Ndi bulungi. Gwenga tosiiwuuse abaana lockdown ebasiiwudde? Munnaye era kisa kya Mukama nga bwe nkugambye kisa kya Katonda kye kituyambye. Wavaayo wali n'olaaja ne yali amuvulumya mu nju nga bwakola renovation ate tuli mu lockdown nali sinoonya rent at the time. Abaakutegeera obubi obatereezezza. Lockdown ekututte etya? Si bulungi kubanga ffenna etunyize nga bw'okimanyi etunyize temubadde kukola yawo obusente bwe tubadde nabwo bonna twabulya ne tubumalawo nga bw'okimanyi. Akati osurvivinze otya? Era kibadde kisa kya Katonda n'abantu mikwano kuyambako bwe bityo. Botiki ekyaliyo? Botiki ekyaliyo? Botiki oba ebyo byaffe bya mu nsonda sibireeta wa? Era akati gavumenti ogisaba ki ebawe ssente mubeerewo? Era abantu abasinga bwe batyo bakitwala oba bakitutte oba bakirowooza nti abayimbi basaba ssente. Tetusaba ssente, tusaba MZEI atute ng'abalala bwe yabata n'abawa instructions naffe atute azituwe tujja zigoberera. Okuteekako masiki tujja ziteekako masiki yino tubeera nazo eno masiki tujja ziteekako engalo tujja zinaaba era naaba nayingira mu ndongo social distancing na tujja kubikola. Abaana mugenda bakuba omuziki babeerabire social distancing beekwata? Tebajja kwerabira kijja kubeera nga kyateeka ng'omuntu tolina kusemberera munno
bajja gagoberera abantu amateeka kubanga endongo music is life kwegamba music bwabula mulamu bw'omuntu buba bulwadde n'abalala bali eyo balwadde mumulinde bajja kubagamba. Okay, we bali kwogerako naffe. Amina. Okay, kyalina Edwin video shoot y'oluyimba TUTE tukole. Abayimbi bangi nnyo abali wano eno katongera okunoonya abalala tuva ku Busesa Media. Tukyagenda maaso tuli ku video shoot ya TUTE tukole. Bayimbi bangi abakyaliwo tukudde ku meya to be Makindye side ki east west Makindye division yonna east ne west mwe muli mu kintu ffe gye tukabira sente za local down mwe mulina sente za campaign naffe era ge mazika gano ge tukaaba omanyi campaign kati byakyukamu omuntu gwe baagala abantu bo kenyini be bakuyambako ebimu oba tubisobola nga bw'omanyi ffe tuli bayini coming bayinkame baba tusinga buli kimu naye njagala okutegeeza abawagizi baffe ndi babadde balungi ate babadde bantu balamu batuyambyeko. Omazeko otya n'omuggalo baddeyo ne side business teri performance teri ki ebyaddala sina side business yonna naye olw'okuba nti okuyimba kuno kwandetera emikwano egy'enjawulo bazze bannyamba kuba obuyinike bwe ndi mbabulaba nze wamu ne bannanga abalaba sitajja kubabuulira obuyinike bwe tuli mbabulaba so bo abafunye omukisa ne baggulwawo bazze bannyamba mu kino ne kiri mu kino ne kiri. Gavumenti ebawe ssente oba ebatte mukole? Njagala kutegeeza abantu abandaba nti ffe tuli basabirizi Katonda yatuwa ekitone kyaffe tuli basajja bayiiya tuli basajja bayimbi nti ffe mwe tujja ssente Katonda yakituwa buwi tetukirinaako mutango yadde price n'emu so nsaba gavumenti ne bwe tatuwa ssente naye tuleke tunoonyeze ekigulira amagala eddiba abantu mugenda bakuba endongo beerabira ebya SOPs ababadde bali mu social distancing beegatte banyomerwe corona atambule mugenda kikola mutya? Tukkiriza era tumanyi nti corona waali naye tuyina enkola gye tusuubira okubaga ng'era abala bonna babaga nti bwe tunaba tulina shows tujja kugobereza SOPs gavumenti ze yateekawo nokendeeza ku byokunywa kuba ebyokunywa bitera nnyo okulalomula ne batafaayo naye olw'okuba nti enkola ya gavumenti ate naffe tugondera gavumenti nandisabye batute tugoberere SOPs ne batuwa abantu 7 kale nga be baawa abalala ffe tujja funa engeri gye tukiyiyamu twabe nga tutambuza obulamu. Bali kwogerako naffe. Amina sebo. Kwagaliza akalulu okawangule. Amina sebo. 100%. Amina. Baganda bange mwe nabandaba. Njagala okubategeeza nti eno yessaawa guno gwe mujiji gwokka omuvubuka ogugenda okukolera ekyo ky'obadde olinda ebbanga lyonna. Obusobozi yenkize erabikira mu muntu okukola ebyo ebyalema abalala. Baganda bange nammwe mwenna bennesimbyewo nabo njagala okubategeeza nti empologoma egudde mu bumyu era mubeere bulindaala kanaako buwanguzi bwaffe. Amannya Sewanya na Malcolm James aka Sewa wali ku ballot paper noonya balubu
amina. Okay, ndozowedde bulungi ddala yesewasewa bw'atyo bw'agambye y'omu ku beesimbyewo mpola mpola. Nengera wano ku producer Jona kamala okumusalako wano atubuulire. Producer Jona, Wanjisebo. bino by'abayimbi mwe ba producer mukola. Yes sir. Lwaki wavudde no participating nga mulimba luno tutetukole? Ekisooka ndi muyimbi ate ndi producer. Ekyokubiri bano abayimbi be batuwa ssente mu studio naffe okubaawo kati babeera baavu kitegeeza naffe tetukola enyimba tuba tukola zaaki za bwereere. Omuyimbi ajja kujja omuganda wange nja ateekayo kayimba akwata ebiri onoogigaana ate olina ekyokulya tojja kugigaana ekyo kati omazeeko otya mu lockdown eno abayimbi tebakola tebalina ssente za kuleetera era balandiroodi batubanja nnyo batubanja balandiroodi gyosula ne gyokolera batubanja tuli bubi lwakuba nti bino bye batula batunyiridde ebyo byo ekyo kya bulijjo nnyo eri abayimbi bayinza okugamba ate ye bakaaba ate bambadde bulungi banyirira ekyo kya bulijjo naye nga tuli bubi nnyo 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 nze golaba mmanja ku studio wenkolera ne gyensula abayimbi abalina okumpa ssente tebakola basiba ebivulu kitegeeza nina okwegatta wamu nabo tukuba omulango ogwawamu. Wenga producer Jona mulanga kigwokubira eri ab'obuyinza kiki bayinza okubayamba okulaba nga nammwe mugenda maaso ate nga ne pandemic ekyali? Nze kyensaba gavumenti etuyambe nga bwe yakwata church nega nti bantu 7 mugoberera amateeka muteekewo amazzi bantu bambale masiki abantu bakole bwe bati naffe basuke batuweeyo ku bantu batono. Wakiri omanye nti omutwalo gwo guyingidde luli nalinga nfuna 2 leero gwo omutwalo gwo weeguli ng'oli kushuwadde ero nti weeguli naye byonna tewali kiriwo ate emirimu emirala baagita social distance oyitako mu kibuga nolanga abantu bakuŋŋaanye bangi nnyo n'ogamba kati akoze ekivulu n'atakoze just ensonga ziraka zirimu political. Kale webale kwogerako naffe ye producer Jona omu ku basajja abakuba endongo nga yaddala. Kale kadujja twongera okunyomera olunaku atova ku Busesa Media. Edwin Kauma Kinaalwa. Okay, tukyagenda maaso mpola mpola n'okunoonya ba artist bekikwatako okulaba nga eno embeera tuli ku video shoot ya TUTE tukole. Waliwo gwe tuguddeko wano omulala wakabi omu ku bakulu abaddukanya kati ogereko naye si busanyusa okulaba. Ssebo nange nsanyusa okulaba ssebo. Oli otya? Ndi bulungi nnyo lwa nsonga nti kati mpudde bulungi nnyo nga tutandise okwegatta wano eno mu mbeera ng'eno we musobola okujja kizaamu amaanyi era kiraga improvement mu industry eddako ssebo. Omazeeko otya ne lockdown eno nga teri performance teri ki osurvivinze otya? Embeera yo tebadde nnyangu naddala nga ffe mukimanyi bulungi ffe tufuna muneeno naye mu kulaba nga bekikwatako oba abatutwala kuba naffe tuli baana gavumenti gwe taata gwe maama kati mu mbeera eno tulabye ng'abaana abalala bo babafaako n'ate nga ffe batulese emabega y'ensonga lwaki tuvuddeyo ne tugamba owaaye katujje naffe tukaabire ku taata tumugambe taata naffe fiizi naffe engoye naffe biki tetuli bulungi tuli bubi naye ffenna tuli baana bo tuli baana bo taata. Kati gavumenti eggolooza yali bawaddemu ssente ne mweddaabiriza oba ebate mukole emirimu gyammwe? Inganze Baron UG ssente si kyekikulu oba si kyekimala kubanga ffe tetuli baleebeesi tetuli basabirizi owulira kyetwagala sisitimu yokka kasita sisitimu ebaawo ne bateereza sisitimu tusobola okugondera amateeka ng'abalala basobola oterawo SOPs tujja zigoberera tufune akatonotono naye wano we tunajja ne batuwa we ziggwawo nera tukomewo tusabe nedda akaabe gwe naye weetamwa omwana obaako ne bw'omukuza n'atuuka ewantu nga alina kwefaako nga ye naye sitiri waliwo sapoti gy'oba omuwa kati feeyo sapoti gye twagala eri omuzadde waffe taata ye system
batuwe system ekyo kyokka kimala ekyo system yokka era kyembamulaba tuvuddeyo bayimbi banjawulo ne bali abeddamu ebyo mulooza nti baggwako abasajja abo bamaanyi nnyo kati kyo kiraga obumu nti kati tewali difference between omuyimbi atandika aliko n'omukadde ate kino kinyize buli omu kinyize eggwanga lyonna kinyize ensi yonna n'olwekyo tusaba gavumenti taata waffe gwe maama gwe taata otuddire mu bantu bali kwogerako naffe webale nnyo baaba ye Byron yogi bwatyo bwagambye tukyagenda maaso n'okuyita mu bayimbi ab'enjawulo bagenda maaso n'otuwa vyo yaabwe kale tukyagenda maaso mpolampola n'okuyita mu ba artist abaliwo aba featurinze Vanessa nawe akayimba wakabaddemu yese bonna kabaddemu ki wavuddeyo n'ogamba naye co-participating mu kayimba tute tukole owaayo nti agali awamu ng'engalumenya libeera dde n'ensuubira abayimbi tuli bubi nnyo bajagala kuzimba nyumba naggula mmotoka netuzimba netugula emmotoka kati bato baba twagaza ati okay tugudde ku Sekyewa Charles Sekyewa nze nkutwalira mu balegendi obaddewo time emala man omazeko otya mu muggalo guno gwe wali ebbanga lye muyimbidde gwe wali weteekerateekerayo busy sinnamalako kuba tegunnaggwa naye ekisa kya Mukama waliwo abaali baagala tufe naye Katonda atukuumye we muli era buli olaba omuntu atambula omanya nti Katonda akyamwagala baayita baba baafa fans n'obulalalala banze kati ze byange byonna babigala banze ndi basically mu kuyimba n'amabaala ebbaala ennene ate nzigali buggulawoko nga babakwata so naba abaana kati bateekayo silent disco gwe tonaziteekayo kewuweeyo ng'ebbaala ya muyimbi so tuli financially crippled. Yes, I get it. We've suffered a lot lwakuba nti omuyimbi alinga musomesa actual artist omuntu asobola okutulaba n'agamba nti tuli mu mbeera nnungi asobola okundabanga mu nsawo nyinamu emitwalo 2 oba 3 naye nga luli nabangamu ne miliyoni 10 nga sina na kyengenda zikozesa abalala kusabiriza bantu because omuntu akubira essimu agamba Sekyewa oli otya namugamba muganda wange embeera gye nimu ogimanyi kale simirire ne kankutereka 2 gano kitegeeza oba wakola fan base simba omusingi omunywevu naye katulina abaana kati ffe mu cream tulina abakozi 65 tulina abaana abasookawo tulina abasiba abatimba ebipande tulina abasiba ebiveera ba instrumentalists bonna saawa ono teri ayinza muyita lyange okube kujjita wano kati be baana abo bonna betulwanirira naye omuntu abeera n'agamba abo Sekyewa beekoza my friend nze sikyali mu level yeekoza era nze ndwawo okufeaturinga mu nnyimba si mbuno simanyi kuyimba nange neewonyeza leero luno obwaki wasazeewo gy'olubeeremu njagala nnyo okubeera mu kintu nga kirina impact nze bansaba kolabo buli kanaku eriyo kolabo ng'oleseeko ziri ze walina ng'oli mu Eagles waliwo endala empya sikolangako ndala kiki ekyo kyakuwaliriza ennyo ogambe eno tute tukole MZEI tute tukole n'ogifeaturingamu waliwo abaana abali mabega nga tebasobola kwogera kati nga bwegambye abajita abakuba bbaana abakola ki kati ate ffe eddoboozi lyaki lyensi ate n'abaana mwe mulina obboogerera tulina obboogerera kubanga tosobola kuŋŋamba nti ddala bwe tuba nga tuli mu covid ekyabadde wa pasitayiga wakirabye nakirabidde ddala kyogamba abo abantu tetusobola bayimbira musobola obayimbira naye munaabakuba mugenda bakuba endongo batabuke ababadde be social distancing beegatte anti gwe omugenzi pasitayiga walabayo social distance tewaali omanyi nti wali abantu nga balinga mu kakaaga baweera luusi n'okusoba nga nebweru yonna wajjudde olaba rallies z'abasajja ze bakola naye gwe n'otafuna bulumi bugamba nti naffe tuli bantu
amasomero gatadde tulina abaana kakati abaana tuba twaziseeyo ki Sekyewa gavumenti ebawe sente oba ebate mukole twagala sente za gavumenti we are not beggars ffe twagala kukola njagala ombuulira omuyimbi yasaba gavumenti sente ng'akola batono balinga 2-3 nze sigenda ngakola mu state house ate njagalayo ki bakuyita togenda ate tebampitangako sigenda nkola bwe mba nkola nze mba fayini buli kintu mba nkisobola nga nkola moroka mpya maaso ogigula amataffaali ku site gabaayo abaana basomera amasomero ga bbeeyi nga nkola kuba nsobola okukola wiiki nenfuna emiliyoni zange nga 3 oba 4 oba 5 kati lwaki oba oŋŋamba nti ate ŋŋende ensabe tekigasa kikyoyagala osembyayo ng'okuutira gavumenti obubaka bw'ogiwanga Charles Sekyewa gavumenti ye taata ye maama naye ku sectors zonna zeeyogerako ffe tetwogerako njagala ombulireyo omuntu amaze emyezi 9 nga takola abantu liwo ojjako abayimbi ne ba artist n'abagwa mu category abagwa mu general ba comedian ba DJs abaana bakolanga mabaala baala zabeerangawo nga zirina abakozi bangi nga zi Vox ng'erina abakozi 120 kakati bali luddawa badda mu kyalo gavumenti eteekawo SOPs tusobola okugoberera naffe tuwe ku mukisa nga gwe wadde abalala walolo batugamba nti president agenda kukomawo atuze mu lockdown netugamba agenda tuza mu lockdown nga taba mutatugulanga fera tugulanga so we suffering brother gwe mulanga gwa Charles Sekyewa we bali kwogerako naffe mukama wange neyanziza nze olaba nabatesagala nina obulumi bungi nesinalaba online concert yo abaana bakati concert za dawo jabikola ebyo nze njagala batendongo kosa njikole njifunemu seremeka otekamu nyingi zotekamu nyingi okusinga zofunamu so olunaku nsobola okukola busho bwange buna butaano nenzireka nga ndi happy nze waliwo ebintu bine kati nze mbadde siryangana ku mukene korona akulisiza ku mukene muliddeko layira ate munanga awooma naye nali simulya awooma mulungi era mwagadde naye nali simulya nze nga mmanyi nti mukene enva z'abantu batakola naye embeera ekutuusizaayo nekigenda kugwa kasita mukoze oluyimba luno katulinde vidiyo ate kirala ne bapresenters obalaba balekerawo okuvuma abayimbi Sekyewa bwoba tomwagala muleke gwoyagala gwoba okola ki omanyi eno mmere otayagala togisaba togirya Sekyewa tomwagala oyagala David Lutalo linda David Lutalo bwanafulumya oyagale omuwagire Lutalo tomwagala oyagala Misa kirinda Misa kiwanafulumya ye Sekyewa muleke bambi tubasaba abapresenta balekerawo ovuma abayimbi ate okwogera amazima agabakwatako tugere maaso googera kino nja kyogera kijja banyiza kubanze simanyi yo presenta asinga muyimbi manyi ate ffe tu contributinga kinene nnyo tewali presenta asobola kujja ku TV n'ayogerera essaawa nnya nga bakyamuwuliriza era ayogera essaawa emu n'agamba katuveeko mu kayimba kituufu kitegeeza ffe tukola programu zaabwe naye balekerawo kutuvuma ffe tetubavuma ffe tuyimbira abawagizi baffe oba pulisena toli muwagizi wange ndeka period ye Charles Sekyewa agambye mulekerawo okubavuma agambye gavumenti mubate bakole tuli ku video shoot tukyali wano eno ku Nexus Lounge ensambya katulabe gye binagwera katwongere onoonya abantu abalala bongere okubuulira embeera gye bayitamu